ate ebiyinza okuleetera abantu ba Kabaka okunyiiga n'okukola ki n'okubakyawa. Ekyamazima omukulembeze yenna eyeekweka mu ntebe n'atwala eby'Obwakabaka talina njawulo ku Obote. Erinnya ettuufu lye yandiweereddwa lyandibadde lya Kawenkene. Njagala okwebaza buli muntu azze wano. Mmwe mwenna abatawaanyizibwa ensonga z'ettaka. Kitongole kyaffe ekya Buganda Land Board ensonga zino kizirondoola n'amaanyi mangi ddala. Era gwe bw'obeera nti nno ettaka ly'oliko lya Bwakabaka ng'otuukiriza ebyetaago owaayo busuulu mu Buganda Land Board, tereera bano we bajja tegeeza abaami ba Kabaka ne Buganda Land Board tuula ntende. Omuntu bw'oyitirira okutiitiira n'akakola kakola ki? Kakutiisa. N'ekisiikirize kikola ki? Kikutiisa. Obanga otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'oli ku ttaka ly'Obwakabaka, tereera ntende, bano tebabeeraliikiriza. Tukubiriza abantu ba Kabaka ne b'obeera ku ttaka lya bwannannyini ng'oli wa kibanja, laba nti nno Land Road akumanyi, owa busuulu otuukiriza emisuso gyonna mutambuliramu. Omala okutuukiriza ebyo butereera ntende. Njagala okukubiriza abaami ba Kabaka abakuumye obulungi ettaka ng'ab'ennyenga, ettaka lino temulitunuulira mulikozese. Omu n'alitunuulira obutunuulizi mutakizaako pulojekiti z'Obwakabaka eri abajja okuvaayo beesonse baagale okutwala ettaka eryo. Kamayi Katikkiro, olunaku lwa leero abantu ba Ssaabasajja Kabaka bano abavudde mu Kyaggwe baleese embuga obukadde bw'ensimbi 28 mu emitwalo 9. Bano twagala okubeebaza, si lutabaalo lutono, mugombola M235 bwe ziti. Buli mwakunjanga abantu naye kati mukunja ssente nga muzireetera Kabaka. Mwebale nnyo banne, mwebalire ddala. Abavudde e Kyaggwe mugyeko wano babalabe. Bali mubaveeko, bano be bantu abatuufu gye mba muddukira. Bano gye mba satifikeeti zaabwe. Era nja kusaba bwe nkusoma tojja wano wendi w'omuluka. Sedeyo Anet w'omuluka yanzeega omumyuka yanoonya satifikeeti. Famire ya Ssaalongo Mubiru bagimutwalire ddala tukikole omulundi gumu. Mpisi ajja kufunirako olw'okubaako tekyakubiri, ajja kufunirako n'ebirabo bino, ajja kufuna olwendo box, irako box z'olwendo 2, afune ne maapu ya Buganda n'ebbaluwa ey'okukiika. Edda baagambanga nti abakazi si akagoma kalungi mukongera abaana b'e Nakifuma Naggalama Junior. Okubeebaza olw'okujja ne mukiika embuga mwekubireko mu ngalo. Nga sinagenda wala nja kubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yali atudde ntende ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Abakitegedde akalulu ak'amaanyi sanyukidde ddala mube mutuula. Okufuna obudde buno ne mujja mu bungi bwe muti ne mujja okukiikako embuga. Minisita wammwe Oweekitiibwa Kawuki Joseph abadde abategeeza nti buno buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tujja okukiika embuga. Buli lw'okola ekyo ekikusuubirwamu n'obeera n'obuweereza obulungi eri Namulondo eri Ssaabasajja Kabaka tumuleetera akamwenyumwenyu era n'Obuganda ne bwongera okuguma. So nja kubasaba mwekubireko mu ngalo olw'okujja mu bungi bwe muti. Nja kwogera ku nsonga endala ey'okubiri nga eno ey'abaami okusobola okutuusa obuweereza bwabwe eri bekikwatako abantu ba Kabaka be batwala. Nja kubasaba amawulire agava embuga, amawulire ge mufunye nga muzze wano galemeko makummwe, wabula mugatwale gakkirire gakke wansi ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna. Ndi minisita omujja atwala amawulire okukunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka. Nja kubasaba nga tuli mu buweereza buno amawulire gatambule gaviire ddala waggulu ku ssaza gakkirire ku ggombolola, owoomuluka naye agafune
tugenda okutuukira ddala n'abavubuka abankobazambogo yonna gye bali aba Buganda Youth Council nga bafuna amawulire amatuufu. Bagamba akiika embuga akola ki? Amanya ensonga. Bw'omala okutegeera ensonga ezo mu butuufu bwazo tosirika, tambula. Otegedde ku bya Buganda Land Board, otegedde abakulu abatwala ekitongole ekyo. Mu ssaza gy'oli, mu ggombolola gy'olimu, manya ensonga era zituuse ku bantu b'abeene. Bwe banaafuna amawulire gano ne bamanya bulungi nnyo entambula y'emirimu mu Bwakabaka, tujja kubaako eddala ddene etulaba tutuuseeko. Endala etukutteko ennyo y'ensonga yaffe ey'obulamu. Tuddiridde nnyo mu nkulaakulana yaffe ng'Abaganda. Wadde tulaba okukulaakulana wano mu Bulange, tulaba okukulaakulana ogenda mu maaso mu bintu ebirala, naye ate mu mbeera ez'obuntu awamu tuddiridde nnyo. Tutandise okukaabira emmere. Abadde ntegeeza abantu abamu nti edda akawunga yabanga mmere yabagwira, bantu bavanga eyo tetubamanyi bulungi, ne bajja nga bamala otukolera emirimu nga tubawaayo kawunga nga si kaffe. Ate ne wabaawo n'abantu abalala abasibe abazzanga emisango nga be bali akawunga ako. Naye twabadde wano mu COVID nga buli muntu akaabira gavumenti etuyambe etuwe kawunga ak'obwereere. Ebijanjaalo abamu bye mwafuna ng'okubifumba kyetaagisa enku za $5,000 okufumba entamu y'ebijanjaalo. Kati ekyo kitulaga nti tulina ke tuddiriddemu bigambo by'emmere. Twabanga n'ensuku, ensuku ezo nga tujjamu emmere, abamanyi Nakitembe, Kibuzi, Bannamasaka, ng'emmere yeyamba Obuganda. Naye bwe tutuukidde essaawa eno ogendako mu bifo nga Luweero n'otuuka nga n'ekkuba erigenda ewaka siririme, ng'ennyumba eri mu kasika eyo, ebitooke byonna byazika dda, nga ffe ng'abantu tetukoze mulimu ogwo, tetukoze mulimu gwa kulima mmere. Katikkiro abadde atukubiriza ku mmwanyi terimba, naye abantu babirekedde abo abalinawo ku ttaka eddene. Naye bw'oba tolina ttaka ddene era waliwo enkola ey'okuba nga tuvaayo nga tulima mu bufunda bwaffe. Tosobola kubeera mu maka ga musajja Muganda nga tolinaawo mbuzi, tolinaawo nkoko. Twabanga n'enkoko zaffe twayitanga eŋŋanda, naye ng'akatalabika bulungi ke tuyita akanyolo. Naye ezo enkoko zaabeerangawo ewaka, ng'era omwana akula tumugamba nti eyo enkoko yiyo, eno enkoko y'oli. Omugenyi nga bw'akyala omuwa ku nkoko naye kiseera kino omuteerako bijanjaalo n'antula. Twetaaga tuddeyo tufunvule, tusobole okubeera nga tusimbula n'amaanyi okulaba nga Buganda tudda mu maaso. Tumanyi bannakigwanyizi bangi abataagala mbeera gye tulimu, naye ate tetujja kwekugagiza. Tulina okukola n'amaanyi ng'otandika naawe ggwe kennyini. Tuweeredde abaana ab'e Makerere, badde mpulira mukulu Ssaalongo wano ku Bekoome ayogera ku digiri abaana ze bafunye. Naye abaana abasomye balina obuzibu bwe basanze kati. Jadde ewaka n'afuna mwana munne we batandika amaka, naye otuuka mu maka nga firiigi gye balina eyo ennyogoza, ndowooza nga mulimu akacyungwa kamu ate kaakyuka dda ne kkala. Bw'otuuka ku masimu, ng'essimu ze balina kuliko airtime wakubiipinga bubiipinzi, tasobola kukuba ssimu n'eyatuka. Bw'otuuka ku mmotoka gye balina kaadi eri mu banka yatwalibwa dda. Bw'otuuka ku nnyumba gye bazimba oba gye bagezaako okuteekawo, ennyumba eyo beewola bwewozi mu banka, be baana abasomyeko. Balina ekintu ekibasazeeko kye bayita corporate poverty, obwavu bw'abakoze eki bw'abasomyeko nga nabo bakutte. Kyova olaba abamu basenvudde ebigere ne bagenda emitala w'amayanja ne bakola emirimu gye balowooza nti mirungi, naye egimu giba mibi nnyo. Abamu bakomawo ng'emigongo gikutuse, abaana baffe abawala bakozesebwa ebintu ebiteetaaga na kumanyika. Batuuka eyo ne babeera mu biyumba, gwe watunda poloti omwana agenda ebweru, naye nga mu biyumba eyo gye bagenze ebintu bye bakozesebwa bizibu nnyo. Babawo ebiragalalagala ne batandika obwamalaaya, akomawo omulwadde naye nga bamusuubira nti agenze bweru kufuna ntandikwa. Katuddeyo tukole enkola eyamba abaana baffe tuleme baleka bulesi, muyigirize omulimu gwali okola. Obulimi tebwangako mulimu mubi. Tuddemu tutunuulire obulimi, tuddemu tukuze abaana mu nkuza etya Katonda, tuddemu tubuulirire abaana baffe tuleme bata kubeera muwawa, tuleme baliteekamu empisa mbi. Otuuka ku baana kati ababoodaboda omuyitako oli n'omukyalo otambula naga kalabe bwe kabigudde nga kandibaamu embeera, ayogera ebigambo ebyo naye otambula na mukyala. Tuddemu tubuulirire abaana nga tuva mu maka gaffe,
bwe tunaakola ebyo tujja kuleeta akamunyumwenyi eri Ssaabasajja Kabaka. Yagadde era okwongera ku nsonga ey'obumu kyagikonyeeko n'agamba mu ssemasonga 5 eza Buganda mulimu okubeera okuteeka obumu mu bantu ba Buganda. Bintu bingi ebiyinza okubaawo n'obiwulira nga bw'ayogedde amawulire buli omu yafuuka munnamawulire, abavubuka ku mitimbagano bw'alaba kino nga yakitaddeyo dda. Naye waliwo ebintu ebitutegerako nga mu Bwakabaka tuli baweereza, tulina kubeera baweereza era abawulize eri Namulondo. Tetulina kubaako bintu bye twogera ebireeta okusasamaza. Mu abaami ab'egombolola ensonga muzimanyi tezeetaaga kwatula. Ozimanyi tulina kusigala nga tuli bumu. Bannakigwanyizi tajja kututwalako kaffe batuyuugayuuga batuyuuyayuuya. Tunaatambula bwe tutyo nno tujja kubaako etutuukako. Ttaka ina essanyu okubategeeza nti ensonga ezo zonna kabineti ezitunuulidde olukiiko lwa Buganda luzoogeddeko. Ensonga z'ettaka yatuwa boodi empya eya Buganda Land Board. Wabaddewo eriko omukungu Kamulegeya. Era Katikkiro wa Buganda bwe yadde abalambika yabagaye banoonye ettaka lya Buganda lyonna gye liri. Balijjeyo n'ebiwandiiko byalyo mugenda kulabawo essanyu Buganda Land Board. Mujja kulabawo okutambula okugenda mu maaso. Mukulu waffe olw'omulimu gwakoze, olw'omulimu gwatutembeeseemu, ate era tukyali mabegawo ensonga za Buganda. Tujja kubeera bumu era tukubire Katikkiro mu ngalo ng'ate bwe twetengerera kuba engalo nga bwekiisa otubeere Mukama otuwundukuleko emikisa gyo twesimye nnyo olwa Uganda sigabanya Buganda Mengo ebadde mu Luwalo nga saza ekyagwe ebakiise wano embuga. Asabe abayizi ba Naggalama tukkalire mu bifo byaffe. Abasaku Junior School na News Uganda. News Uganda leero tubadde wano mu Luwalo nga buva mu ssaza ly'Ekyaggwe abantu ba Ssaabasajja Kabaka leero bakiise embuga. Hello, Nyabo, Faba Naggalama Junior School, tuzze wano okukiika embuga. Yenze Lugoloobi Lawrence, Director Naggalama Junior School ne ttiimu yonna eno y'abaana n'abasomesa tuzze okukiika embuga n'ensonga bbiri. Esooka n'abaana abato tubaleese bamanye nti omuntu akiika embuga n'aleeta amakulu embuga. Ekyokubiri balina ebitone, bano abaana bannabitone bonna bali wano bazze kukolesa ebitone okusanyusa ku bantu ba Kabaka, okusanyusa ku Katikkiro, kale bazze n'okwongera okwetegereza Obuganda, Obulange ate n'Olubiri. Tukiise embuga n'obusiriivu 5 Luwalo tuleese ate nga tusanyusiza n'abagenyi ba Kabaka bonna ababadde wano ku Bulange abazze okukiika embuga, bannakyaggwe bonna abavudde magombolola 5 agakiise olwaleero embuga. Omuva mugombola ki? Nakifuma mu Myuka. Gombola nakifuma Naggalama Town Council naye nga gombola ya Kabaka bagita nakifuma mu Myuka. Era eggombolola esinze n'okuleeta Oluwalo olusinze obunene. Kiwedde totukubira kifaananyi Basajja Kabaka magulu nnyondo fabaddu bonna abazaana bo Naggalama siima tulanye mu baffe oba tutambule mu ng'Omuganda nze Naggalama Junior School Naggalama Mukyagwe kitanga nzaala ye Lugoloobi Lawrence atudde Kyaggwe ndi muzzukulu w'omugenzi Kasiriivu Ekawomya ndi muzzukulu wa Lazaro Tebasoboke Ekawomya olunyiriri
munyagira ennawutiti kyaddondo tubaye nakabalira ow'essiga yessekajja ow'akasolo ekyaddondo ekawempe mu kyaddondo beeno twagadde era tuzimbye ffe mu byobuwangwa n'ensoma wonna okuttewo osagudde baffe wangala beene kabaka wange gwe n'ataddibwamu amanya sewo amanya nze Nseera Ivan muzzukulu wa Kabazi n'okuta kyangu kiri kiwedde nze director w'essomero eyitibwa Sako Nursery and Primary School tuli wano e Bulange Mengo nga tuleese Luwalo twebaza enteekateeka eno eya Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga ey'okusobozesa okukiika embuga tuli basanyufu ze nga bannabyanjigiriza aba Sako Nursery and Primary School okuva mu Kyaggwe Bugazi municipality Ajembe division Bwikwe district. Lwaki mulesa abayizi mwaba okujja okukiika nno nedda zakikola era ne mubutabo babadde nga basoma nga mulimu okukiika embuga naffe omwoyo gwa Buganda ogutafa nga nze eyaliko munankubazamba ogw'okutendekero lya Ssaabasajja Kabaka wano e Mengo kyali kinkakatako kwegamba kindi mu musaayi ogamba nti n'abaana bano kambireko kyebayigiriza n'okubateekamu ekintu ekyo mu mutima nti olina okukiika embuga. Abaana bano nabaleese wano ensonga emu nti balina okukiika embuga bamanye ensonga balina okukiika embuga bamanye ensonga bamanye ebyafaayo bya Buganda kubeera babitegedde bamanye obwakabaka kiki kye bubakoledde na kiki kye balina bo okukolera. Amannya agange Nseera Ivan muzzukulu wa Kabazi okuta kyangu. Neebaza abasomesa abategesa abaana okubaleeta, neebaza omukulembeze waffe owa Najjembe Mituba ebiri Mukulu Musoke, neebaza ttiimu yonna yonna eya Najjembe ne Kyaggwe bazze okukiika embuga, neebaza Katikkiro Ssaabasajja Kabaka awangaale. Digital News Uganda Ssenga Giradi wane e Mengo twadde n'abavudde mu Kyaggwe eyo okubakise ne embuga.